kumakya nagenda kulusa saa 12:30 we nasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'amumbagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Jjajja yali antumye ekiro ku dduuka omusajja nankwata ekiro yali yava mu mimwanyi mu bitooke. Bagambye oyinza kuzaala ddi? Bangamba mbuzaayo wiiki 2 bangamba bagenda kunnongoosa naye tewali ssente. Babanyambeko bankwatireko kuba kati ekintu ekitaliiko taata tekiriiko ki ate nange ondaba sikola. Neyanziza nnyo neyanzeege buli alina waatodde eri obulamu bwange, buli alina kyatodde eri obulamu bwange. Mukama abaddizeewo, Mukama abawe omukisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Daphine oli otya? Bulungi ssebo, sitwedde ssebo. Obulamu bulungi? Ye bulungi. Jjajja obulamu buli butya? Obulamu tuli bulungi, tulina obulamu. Dwe twava ne tukusuubiza okudda mu bwangu, twasobola okudda naye ndowooza communication yatuzibuwalira. Yes, sir. So emboozi ya Daphine baagiraba? Yes, sir. Kati enteekateeka eri etya?
Enkya nzirayo mu ddwaliro. Bazagamba mu ddwaliro oba ogenda naki? Baŋŋamba nti ŋŋende n'ebyange byonna ng'omuntu era ebyetaagisa mu ddwaliro bye basaba. Ne neesanga naye nga engeri omwana gye yamanyibwa nti simanyi nannyini lubuto kwe kusaba obuyambi okutuyambako okutukwatizaako. Kati bo abamukyalo bo mwabawulirizaako maama bamuwulirizaako? Sinnabanyegako. Omanyi nti mwogerezeganya? Sinnamunyegako kuba kaakati nze bakindekera ate kaakati ne babanga nti nze jjajjaawe nze naguzza. Nange ne ŋŋamba Mukama ajja kunnyamba. Kubanga singa eno tomanya ebizibu bisobola okutuukawo. Tomanya. Waliwo maama w'omuto ayajjawoko ennaku zino. Ekimeze kati ogenda naye ku kitanda maama tagenda babaganda. Bwe babeera baŋŋambye nti ku kitanda batusibiddeyo mba nsobola okutumya omuntu. Kuba kati nange ninawo abaana abato abagenda ku ssomero. Ekyo kuba omuntu gwe bagenda okulongoza tasobola kugenda ku makya n'akomawo olunaku olwo lwennyini. Era muba mulina okusulayo kyemmanyi. Dasobola bakugamba ogende n'ebyo byonna. Okay, abantu abalabye emboozi yabakutteko lwakuba nti ennaku zino embeera si nnungi naye bantisse obubaka nzije mbukuleetere obeere nga Daphine omutwala mu ddwaliro asumulukuke. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Sobola okumala amazibu yaddayo emitwalo nga 9 kyemmanyi. Tweyanziza nnyo bannaffe. Gazakusonderera. Mukama abawe omukisa. Abaddizeewo ayongere okubagabirira mulimu Mukama waffe. Tusubire nti zinaabako ne kye zikola. Zigenda tuyambira ddala kuba tubadde tetulina ntandikwa. Batukoledde omulimu ddala tweyanziza nnyo. Mudwaliro ki? Ngenda mutwala mu Kisenyi. Beera basinga bazaayirayo nnyo eyo. So Daphine, abantu balabye emboozi yo kwe kutuwa ezo ssente bagende bakujjanjabe. Tweyanza nnyo ssebo tweyanzeege Mukama abaddizeewo bonna we bajje. Sente zozibalamu naye ziwe yaddayo emitwalo nga 9. So tweyanziza nnyo abawulidde omulanga gwa jjajja ne Daphine. Ozo olina emyaka emeka? 16. Abawulidde emboozi ya Daphine ne mutuddukira tweyanziza nnyo. Mwabadde bangi twasonderedde ne tuwezaawo emitwalo nga 9. Tweyanziza nnyo ne kuba temutulekeredde. Tuzi nga tubatuusako emboozi nga bwe ziti. Emisango bagiti mingi naye ne twebuuza gavumenti yeeruwa. Waliyo ekitongole ekirwanirira abaana nga bano by'ebitongole bino byo biri luddawa? Tugambe nti gye biri naye ng'omulimu gwo tebagukoze. Kuba kyemmanyi nti nga gavumenti yayagadde esobola okufuna omuntu ono ali responsible ku lubuto luno oba yatuusawo omusango guno. Naye ndowooza butayagala bwagazi. So tusaba gavumenti kalina abakozi bonna beekozesa. Ebitongole ebirwanirira abaana nga bano eddembe ly'abaana okuvaayo ku nsonga zino. Tusobodde leero okuleetera Daphine. Waliyo bangi abatasobola kujja mu kamera nga tamanyi na kamera nto bajja eziri mu byalo eyo mu bibuga emisango gino gyo gibeerayo. Tusaba bakyamane b'oku byalo, tusaba abazadde okubeera nga bakuuma abaana wamu n'abaana bennyini okubeera nga obuzibu buno butuuseewo bategeezeeko abazadde oba oli awo okunoonyereza kutandikirewo. Abazadde mbabeera bakaawu nnyo
kakati ate omwana naafuna okutya n'agamba wenna ayogera ate wenna akugamba ebintu kyetaaga okukambuwala ekisaana kuba tulemesezza abaana baffe okutubuulira ekiba kibaguddeko. So nga jjajja bwagambye nti muzadde wenna omwana mufuule mukwano gwo tomukambuwalira obukambwe si bwe bukuza omwana tomukambuwalira mufuule mukwano gwo omwana abeere free naawe naye bafunye ekizibu oba ekintu kyessanyu akwebuuzaako oba nakibanga kikutegeeza tukendeze ku bukambwe abazadde bannange. So Daphine olunaku lw'enkya agenda mu ddwaliro ogenda kubeera nga oguma okitegeera tugamba nti bebi omwagala buli kimu kigenda kubeera nga kivaayo bulungi kubanga jjajja mukyala mulokole nange mulokole n'abantu abali eyo bagenda kubanga batusindikira essaala Daphine osumulukuke bulungi era tujja kuba nga tudda wano tukulabako n'okulaba ku bebi waffe. So weebaze ku bantu abakuwadde ku buyambi. Neyanziza nnyo neyanzeege buli alina waatodde eri obulamu bwange buli alina kyatodde eri obulamu bwange Mukama abaddizeewo Mukama abawe omukisa. Naffe tukusabira okusumulukuka obulungi Mukama bakulembere amugenda mu ddwaliro Mukama akola ebyafaayo miracles zeeyongere n'omwana gwe tugenda okufuna abeere wa mukisa. Tusaba omwana oyo Mukama amufukeko amafuta omukisa ogulinaako obuyinike kubeere nga gumukulembera mu bulamu bwe alebeera ekyokulabirako baana bonna banaazaalibwa olunaku lw'enkya. Nze muzzukulu wa Kabajja omugeese bunnya SB4 Media Tuggussa Enssonga toyanzizza nnyo batutulekedde mu nsonga eno mubadde bangi naye gwe wenna wootodde Mukama akuwa omukisa akwongerere okugabiriza omukono gwo gubeere nga tegukalira. Tweyanzizza nnyo abatusabira ku ssaala tweyanzizza nnyo abasharinga katambi kano abaakala bali mu kalayikinga abakomentinga tweyanzizza nnyo abatudduukirira mu mbeera zonna zitubaleetera tweyanzeege. Omalu akuze ku kamera nga bulijjo tujja kubeera nga tudda nga buli kimu kimaze okutereera tubatuuseeko ate ebirala nga nabyo bitambudde. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole obbajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba maama Fiina.